okuwulira omusango gw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa munnakibiina ki PFF retired Dr. Kanokiza Besigye ne Haj Obed Rutale awamu ne Captain Dennis Ola kozzeemu mu kkooti enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma era ebyokwerinda bibadde binywezeddwa. Bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa babadde baagala okubuuza munnamateeka wa gavumenti Joseph Kyomuhendo ku kirayiro kye yakuba nga ayagala abajulizi 6 abalina okuwa obujulizi ku bawawaabirwa okubikkibwa obwenyi. Bwetyo ofiisi ya Ssaabawabi w'emisango gya gavumenti ng'eyita mu munnamateeka Richard Birivumbuka ebuulidde kkooti ng'ebyokugenda mu maaso n'okuwulira okusaba kuno bwe kuba okwonoona ebiseera ate bye bandimaze nga bawulira omusango omukulu ogw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa abasibe. We have realized that the continuation of these proceedings under this miscellaneous application number 101 of 2026, the witness protection, and laying the commencement of the hearing of the substantive case. The prosecution / the applicant is applying to have this application withdrawn. Oluvannyuma lwa gavumenti okujja enta mu kusaba kuno okwali kuteekeddwayo okukweka obwenyi bw'abajulizi, munnamateeka waayo Richard Birivumbuka asabye kkooti okulangirira olunaku lw'enaatandika okuwulira omusango guno nagwo nti guve mu ddiiro mu bunnambiro. We are praying for a hearing date in this matter. We are going to make full disclosure by tomorrow. Kyokka bannamateeka ba Dr. Besigye nga bakulembeddwa mu Martha Wangari Karua, Frederick Mpanga, Katoto Musiime n'abalala tebawakanyizza kusaba kwa gavumenti kyokka nga basibye omulamuzi oludda oluwaabi lubalirira ensimbi n'ebiseera bye boonoonedde mu kusaba kuno. We therefore asking, my Lord, that the court takes the unusual step utilizing its inherent powers to allow the withdrawal on a prejudice basis, but to also take the unusual step to award the defense costs. Omulamuzi Emmanuel Baguma mu butongole akkiriza okusaba kw'oludda oluwaabi wabula n'agaana okusaba kw'okuliyirirwa ng'agamba nti tekyetaagisa. So in the view of the above, this application is allowed to be withdrawn with no order costs. Oluvannyuma kkooti eragidde oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi bwonna bwe lugenda okwesigamako mu musango guno omuli n'obwo obw'abajulizi 6 bye babadde baagala okukweka baakubuwaayo obutasukka lunaku lwa nkya. This application has taken and the time the main case has taken, I will make the following orders. 1. The prosecution is ordered to make a full disclosure by tomorrow, not later than 5 p.m. Wano bannamateeka b'abawawaabirwa basabyeyo obudde bwa mwezi mulamba okusobola okuteekateeka abantu baabwe okwewozaako. Nti omulamuzi n'alagira prosecution etuwe obujulizi bw'abo abajulizi 6 obubadde busigaddeyo n'ebirala byonna ebibadde bisigaddeyo mu disclosure n'abagamba balina bituwa ennaku z'omwezi 29 ogwokutaano olunaku olw'enkya nga tezinnawera ssaawa 11 tusobole okwetegeka tubiyitemu ne bakirayanti baffe era tusobole okudda mu kkooti nga tuli beetegefu okutandika okuwuliriza guno omusango. Wabula omulamuzi ataddewo nga lumu omwezi ogujja kkooti okuddamu okutuula basobole okuteekateeka omusango guno bwe gunaatambula n'okugira nga balonda abawabuzi ba kkooti bayite ba court assessors nga bano bawabula kkooti ng'omusango guwedde. Naye nga tetunaba kubakkaanyaako ba assessors abo tuba tulina okubakolako okunoonyereza ffe tulabe beetengeredde balina obumanyirivu basoma basobola okwetegereza olulimi lwa kkooti twe tuba tusanzeemu akanyomero konna ke tulina okuchallenginga tugenda kujja tukategeeze kkooti. Kino kye kigenda okusooka okuwulirwa n'okukolwako ng'omusango gwennyini tegunnawulirwa. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka b'abavunaanwa. Court now has ordered them to give full disclosure by tomorrow and ordered us to come back to court on the 1st, which is Monday. We are not happy with that because we will not have had time to sit down with our clients to know what is contained in the full disclosure, to get instructions, and for us also to be able to advise our clients. When we express displeasure in court, especially of the judge refusing to give us a date for our bail application, yet he is giving prosecution dates on every application they bring, including the one that he has just finalized,
He has requested us to go and canvass that in chambers with the prosecution. Dr. Kizza Besigye, omuyambi we Haji Obed Lutale wamu n'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Ola bavunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe nga kigambibwa nti basinziira mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Switzerland ne Greece wakati w'omwaka 2023 ne Museenene wa 2024 okutuuza enkuŋŋaana nti baagala okufuna ebyokulwanyisa n'obuyambi obulala nti n'ekigendererwa eky'okusekeeterera gavumenti efuga kuno. Annette Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Kale katusooke tufune ekigambo